bino kaakano byebintawaana ne mukulu Kyagulanyi nabyo kambibabuulire biri bisatu. Ekisooka nze sirya bisiyaga siribiwagira ate mbigaanira ddala. Sigenda kuwagira muntu yenna mu bukulembeze ng'oli muwagizi wa bisiyaga. Sigenda kukikola oba mu mpaakalulu oba temukampa oba munziza mu paalamenti oba nedda. Sigenda kulya bisiyaga. Sirirya bisiyaga siriwagira muntu yenna alina bisiyaga. Bano be bakwano ba Kyagulanyi. Omusajja omu mukwano we asinga mu America minisita wa transport mu gavumenti ya Biden bwe baali bamulayisa yagamba bw'ati naga ndi musanyufu nnyo okulayira olwaleero nga ne Bawa ng'ali wano naye kasituke. Agamba nti Bawa ali wayo ate naye musajja. Abantu ne baga nti omusajja oyo bamuyita Peetero. Erinnya lye erimu ly'Ekijamani ye Peti. Neri erinnya lye oyo yatambuza abanuupu. Kulya ki? Sigenda kulya bisiyaga. Sigenda kulya ki? Sigenda kulya bisiyaga. Njawukana n'ebisiyaga. Katonda wange. Njagala obategeeza kino twakibagamba. Most of the times ensonga bazze bagyogera nuupu bali ba bisiyaga. Mujjukira under the leadership of the Honorable Mathias Mpuuga ensonga ya anti-homosexuality bill ero yajja ffenna twavaayo obutali kweyawulamu ne tuwagira etteeka ku kukomya omuze ogw'okulya ebisiyaga oba etteeka erifuga omuze ogwo ogw'omukwano gw'ebikukujju. Sijjukirayo any single moment nga ekibiina kyaffe nga Honorable Kyagulanyi President agambye nti bannanga ababaka bange mbayita era mbasaba etteeka eyo mulirwanyise. Era ntudde ne nga nti mwe mbabuulire era mbagamba mmwe abali eyo mwekkiririzeemu. Believe in yourselves. Mwe nkibagamba mwekkiririzeemu. Ffenna tusobola. Ffenna we can. Nze ku kyendabya olwaleero tuli bawanguzi ate tuli b'amaanyi. Tuli bawanguzi tuli b'amaanyi. Byonna nga mubiwulidde purely nuupu. Ekyo nno kitufudde ab'amaanyi. Ate ekyo ne kinnyongera okubategeeza nti mmwe kati eyo gye muli buvunaanyizibwa bwammwe kati ensonga muzirabye. Ebintu ebikyalimu byakwekweka ng'ate nze ndi eno ate nze ndi eri. Twagala obuwagizi mwenna tubaagala. Ne Katonda mulungi nnyo. Bannaffe bababuulidde ensonga zaabwe dededededde. Mbabule everybody has a right okuwagira kyayagala. Naye njagala obategeeza ekitugatta eki bye bizibu ebiruma bannayuganda. Bali ebisiyaga ba Lubongoya ne Katana gavumenti ye yabasomesa awo wenkomye okutegeera. Njagala obategeeza aliwo ebintu ebimu nga ne bw'oba owulira omuntu tomwagala. Gavumenti yasomesa ba Lubongoya tosobola kukyawa muntu yakusomesa. Mwenjagala obategeeza mwe generation eno UPE program ya UPE yatandika mu 1997. UPE mwenna musomedde ku ssente za UPE. Bwabanga gavumenti yaweerera Lubongoya ne Katana, who is government? Mwani government? Government is me and you. That is our money. Kati Katonda tumwebaza. Bali mu Katana ekyokusatu ekinkontanya ekinemesa okukola n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze, obukulembeze obw'ennono, obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka, n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna. Mbuuza ekibuuzo, Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda? Oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda? Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala. Twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga. DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula. Twaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota, ng'obwo bazuukusa batema bisiki, ng'olina ekkatala
n'osigala nga oli mu bazuukusa essaawa 24. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza kutya bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, to work together even when we are not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The sina nsinda alanyina passport yemu nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka Mulwana. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwali tugenda bagatako ekirala obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba bakwegomba tobatwalanga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe temuvija kyemuvuganyako temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look up to the art industry as a career, abavuka bangi nnyo batunula ekisaawe eky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekiguli amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many, they deserve our support. I want to thank you most sincerely for coming.